ffe mbasuubiza nti ngenda kuleeta ekyongera okusabwaza amaaso ate n'amatu ngenda kukola sho nange ngenda kukola sho ekivulu bw'atyo Kajubi Kibijjigiri wabategeezezza agenda kubanga akola ekivulu kye ekisookedde ddala nga yeetongodde ebbanga lyonna lyamaze mu kisaawe ky'okuyimba okuva 1995 abadde takolangako kivulu nga yeetongodde abadde awerekerako buwerekezi oba n'agenda ku kivulu nga bamututte ne bammemba abalala. Agambye nti ebbanga ddene nga akola naye ye lwaki takolako ku kivulu. Kale mbasaba nti tugende tuwagire Kibijjigiri olunaku. Agambye agenda tutegeeza ekivulu kigenda kubeera wa, lunaku ki, ne ssente oba ebisale bigenda kubeera bya mmeka. Kale tugende eyo yonna gy'anaaba atutegeezeza nti ekivulu kye gye kigenda okubeera. Naye simanyi Kibijjigiri nno tegekako ekifo ekigazi kubanga abantu bakulinamu ennyonta. Ze mbadde ku mitimbagano kuno ndabye ennyimba abaana nga bakola mu nnyimba za Kibijjigiri challenge ez'enjawulo okugeza ng'omuliraano, ekiva e Bulaaya, balansi, ndeka nsome ne luno Flora. So Kibijjigiri tegekako awantu. Naluli waliwo oluyimba olulala lwe bayita Kibijjigiri naye abasinga tebalumanyi. Abasinga baluyita abakyala naye nga baluyita Kibijjigiri kubanga wemba nseerabidde oluyimba olwo Kibijjigiri yalufulumya ne Bbunjo ne Mulindwa Vumbi bafulumiza ku lutambi lwe lumu oba neewire mu Kaabya ku lutambi olwo wemba seerabidde naye nga Kajubi Kibijjigiri musajja mulyanaka ekisaawe ky'okuyimba kino yakiyingiramu nga ava mu busomesa. Musajja musomesa omutendeke naye olw'ebyenfuna omusaala gw'abasomesa ng'alaga nti teguyinza kumumazaako mu maka ge oba oliawo n'okubanga asobola okusomesa n'okubeezaawo omukyalo oba abakyala kwe kubeera nga akivaamu n'ayingira obuyimbi era nti kati ye kansala w'abasomesa akiikirira abasomesa eno mu kuyimba n'abanga atuusa obubaka bwabwe. Kibijjigiri yayingira ekisaawe ky'okuyimba mu mwaka gwa 1995 mu kibiina ky'amatendo. Yatandika n'oluyimba olumanyiddwa nga olutambi olwamuleeta yali Leja Leja yaluyimba oluyimba olwo yaluyimba n'omugeye Aisha Nakito. Okuleka ono Aisha Nakito namwandu w'abasudde oli yali omugeye Aisha Nakito mulala. So bwatyo naye nga oluyimba ate ye lwe yasookerako lwe luyimba lwa Friendly Match. Gwe eyeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange. Ntwala omukisa guno okusiima abo bonna abasiimye omulimu gwenkola ne baba nga basobola okujja ne bampagirako. Ekyo kya buntu bulamu banaye tuwagire abantu baffe mwe abazze ne balangira ku page eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala aba Kikaya College and Vocational School bakugamba twalayo omwana bamubangule okusoma kuno kwazzeeyo ebisale bisaamusaamu. Mwami Mubiru Charles muntu akolaganika naye. St. Michael Educational Center bali wali ekiwanga mukono abo ba primary basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu badde ne boarding era ne motoka ekola ku byentambula weeri mwami Bazibu Michael wali okubanga akwasaganya. Then Kirabo Property and Construction Services abo basangibwa ali Matugga. Nsaba mubatuukirire abo bali ku bya mataka na kuzimba. Gwe oyinza ogamba nti dine ettaka lyange oba banguziza ettaka naye njagala ntuuke nga nnyingira buyingizi. Tuukirira abakulu abo ku namba z'olaba ku screen obeerenga ofuna ettaka. Banaye tuwagire abantu baffe abasobola okwesoolayo ne bagamba nti katutambule ne bannaffe. Naawe ayagala okubeera nga alanga naffe nkusaba nti jangu olangire ku page eno. Kyoyagala okusponsoringa kyonna jangu naye nga nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne YouTube. Nnyumirwa nnyo mwe abalaba ebintu bino n'oteeka comment ku kintu ekyo ekiba kiteereddwawo n'owa endowooza naye bw'olaba obulabi n'ogenda ffe oba olumu tetutegeera nti oba kino kiri bwe kiti kye tukoze kirungi si kirungi tulina okukyusaamu ebintu weebityo. Kale mbasaba nti muntu wange nkusaba nti gwe angoberera ebintu bino tuteekengako zi comments. W'oteekako comment kimpa
okutegeera kikyenkoze kikyenino okola bibanga ebintu ebizzaamu omuntu amaanyi kiba kimuzaamu amaanyi oba okumulagirira kikyalina okola naye abamu talaikinze takomentinze tasharinze buli gye mukoma okusharinga ne content okubeera nga atambula oba oliawo ne bannaffe abalala okubeera nga bategeera bino ebintu byaffe kale bwentyo bwenkugamba nti jangu ekasubi kubasooka kwa vula stage ojje otuwagire weetaaga nnyimba bivulu weetaaga maziika weetaaga byafaayo jangu ekasubi kubasooka kwa vula stage mwe abantuukirira ku WhatsApp nkusaba nti tubeere bagunjufu wootuuka tuukira ku nsonga wenkubuuza erinnya nti nsaba ompeeko ku linnya lyoba oliawo nejjowangaalira ogwo si musango omuntu omugunjufu yena yeeyanjula era nze woogaana ng'ekyo tukita ekyo nga tukita kale bw'atyo Kajubi Godfrey Omuseenene Kibijjigiri yali yeebatiza olwa nti endabika ye yagamba nti yali tesaana mu bantu oba oliawo yandibadde ng'asaana kubeera ng'akola mu zoo kale kwe kukola oluyimba olwo Kibijjigiri oluyimba olwo nsaba olunoonyeeko wooba tulumanyi yalukolamu n'oluyimba era oluyimba olwo lwe lwatunda ne alubamu eyo gye nkugambye nti bayimbirako ne Mulindwa Vumbi Godfrey Bunjo era Bunjo kwe yateeka oluyimba ab'emmamba kale kati ku alubamu ye eyamuleetera ddala mu kisaawe ky'okuyimba eyalejjaleja kwe kwafulumira ennyimba nga Friendly Match oluyimba olwo lwanyumira nnyo olw'endongo naye nga wolaba nga performinga ng'olaba omuntu omusanyufu then ayina abaterega olwo yali ayogera ku bassekabaka ba Buganda nalwo nsaba w'obanga obadde tomanyi byafaayo bya Buganda osobola okweyambisa oluyimba lw'abaterega mwami Lule Sebbunza nkuweereza programu eno awo e Massachusetts kansuubire nti watuuse bulungi mukyala Jalia Zawedde Nanfuka okuvaawo e New York naawe nkuweereza Mzee Bob Kabindi Mpima namwe abagoberezi bange Jojjo Nanyombi Gabby Harriet Birungi mwena mbaweereza programu eno Alex Don waliwo omugave owa Arsenal mukodomi wange Walusimbi mwebale kubeera nga mugatta ku kadongo kamwono Mzee Celeste Kasule Kabyanzo mwebale nnyo mwebalire ddala Makumbi Junior mwena abangoberera abalikinga abasiima ebintu bino byenkola kale ku lutambi olwo ennyimba endala ezaaliko kwaliko obubaka bwammwe obubaka obwo bwali bw'abakyala nalwo lwali ku lutambi olwamuleeta 1995 ne kubeerako oluyimba olwo lwenkugambye olwalejjaleja lwe yayimba n'omugeye Aisha Nakito okuleka Aisha Nakito mukyala w'abasudde kati ne kubeerako original version eya Ndeka Nsome gye yayimba n'omuziranyonyi Sala Nasanga nsaba n'eyo version oyinza okuba nga togiwulirangako yaddamu nzire Kibijjigiri ayimbye ennyimba ezikutte ku bantu nga balance yaluyimba n'omugenzi Mariam Nakanjako n'ayimba ennyimba nga ekiva e Bulaaya lwanyumira nnyo abantu omuliraano olwo omuto wange yeekolera alwagala nnyo ne Suna Ben naye balaba beetwala mu challenge eyo toolbox ennyimba mpitirivu eza muganda waffe omulyanaka Omuseenene Godfrey Kibijjigiri Omuseenene so mbagamba nti tweteeketeeke tunoonye akasente naawe Kibijjigiri ojjo tutegeeze ate ku luno nsaba nti baganda baffe abakola n'Ekibijjigiri mumubeererewo twalaba ku Serena ku luli abaana b'amatendo baaliyo batono simanyi oba muzeeyi yataabategeeza oba munaibe batayagala kugenda naye kati wano abaana b'amatendo munamwe wuuyo avuddeyo alangiridde nti ayagala mpeta kale ab'ekika mwekoleekolemu omulimo mugende muwagire muganda waffe Kajubi Godfrey Omuseenene Kibijjigiri kale nze Muzungu David owa Muzungu David kadongo kamu music analyst kale aka video bwatyo wabadde agezaako bategeeza kyembaleetedde olunaku olwaleero naye amaanyi abamu gabeera matono so nkusaba nti sharinga commentinga likinga oba oliawo
naffe tuyinza okubeera n'ettofaali lye tugattako. Tuli mu nteekateeka ey'okuba nga tukyaza omukyala Zaituni Nambawa eyakuyimbira oluyimba Fiina Kulikayo okusoma ne bba kati omugenzi Ssaalongo Fred Kiwanuka. Mubeere bulungi, mweraba. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 5 7 Kikaya College School Education for Development.